Wona osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero kubuzaako nti wasiibye otya. Nyina ziwa Amuza Kyeyuna abangi tumuyita Rasta Bag. Agenda kubuuzaako tugenda tandika programu y'olunaku olwaleero. Rasta buuza abantu. Wabuuzaako abatumanya abatatumanya abatugoberera mwenna abali eyo. Ziwa Amuza Kyeyuna omusajja wa Dipo, omusajja wa Ghetto, omusajja w'e Nansana. Katonda ba blessings era nga bulijjo blessings all over. Ab'ebizibu jja nno. Ku 0703511589 naye nga mwenna mwebale buli omu gy'akolako just nnaku enkwata ennuma ya Moses Ali. Omanyi Moses Ali abadde omu ku My Role Models. Kati yafudde so mba nina omukungubagira kyova alina oluba nga ndi mukkakkamu. Otherwise amukubaki ku balolo model bange omusajja yingira mu magye mu 68 kati mwaba mulaba yo wano mukazi mwaba mwogeredde bino bya Museveni akaddiye nze amanyi yizirigase. So kati sogera kuno Moses Ali mwe mujerega nze njogera ku Moses Ali ayingira amagye mu 68 n'afuuka secondary lieutenant mu 69 bali mu kuya 71 yasavinga nga minister wa internal affair yasavinga nga minister wa finance yakolako rescue front nga kibinja yatula ne Museveni nasaining endagaano mu 86 gyatavuddeko paka watuuse kufa. So blessings Siraje Ali n'abakwetoolodde Katonda yongere oba blessing otherwise program etunyumire. Aga Lolo modo mache kitegeeza. Nze nkimanyi. Kitegeeza ki? Kali sikimanyi nnyo Nida nnyonnyola amuko kuba ngamba nti sikimanyi. Moses Ali lolo modo. Sikimanyi after all saasoma. Njogedde kyogere. Tonyiga nembuuza bubuuza. Ati you confuse people. Lolo modo. Kati gwebuuza kike mwegombako oba kike mwagalako yafudde recent nze gamba nti oyabadde mayirolo modo. Ayino Moses Ali gwenjogerako. Mukitize kyemumanyiko kyemumanyimu musono gwe mujerego ono. Za the person kyekiranga ne gagamba nti Amini was one of my people. Nyizo gatamali muli yali one of my role models. Awonzikiriza. Then lwaki Moses Ali yonja ajinga? Why do you judge me? Chikujaji. Kati cheche ewunyisa. Nulira sekita muri. Ne kyalolo modo kiringa tekikwatagana. Bamnebuula ba. Singa wadde muna byafuzi ngoli mbyofuzi ebyalebulebu. Oba ngoli mu magye. N'ogamba nti ololo modo wange. Kati nze nina documenti za 210 naye nga za military. So oyo ye Moses Ali Bagman. Ivena komo. Nasa negamba ki? Amasanyalaze muyina. Tetuyina amasanyalaze naye abo twabeesonyi yabo nabakugabidde. Omanyi gwe saagala mugabira balala. Kati abayu diesel nabakuwaddawo bakyaliwo nabagobyenze. Batulemesezza oggolola tetulina byetu biveeko ebyo tutandika point ogirete yoggolola sia mwe mwambala embuzi kati mbundaga akakindo mwene satu wakoma ddyo jambala ezo bazigolola zoyambadde enki ezo ngoye kati gwolina olaba kati kankula eno jacket ogiraba banyo kubira ddala kakindo ndowooza otegedde oggolola kw'abanombo kwa kati mwabagamba ne kooti tebazigolola jini tebazigolola. My friend, begamba batulemesezza oggolola tulina ne dressing code ze tuba tulina okwambala at a certain time ne tutazambala just because esobola ggolola n'onoonyayo ennyangu. Begamba ti batulemesezza oggolola tekitegeeza mbu olw'okuba ne kenkubi aka t-shirt naye gambye ate bwogera kati eno jacket bw'oginnyika mu mazzi n'ogyoza n'ogiwanika evaayo yeefunyiza gwolooza okubeera bwetingikola nti Chimanyi baga. Ati bye badde longozi oli mukamba chichi. Nakulabye ndokubaze wali ngo busungu bukuluma bwo. Bwetololoti bujjawo yogera mu nene nakuyange mwana. Kadi bafala bakira batani batugamba mu Uganda bagitadde simanyi mu lubulu abali. Nkubule nange kyannumye nnyo. America Uganda ejikira singa mu nsinga Libya. Essaawa zino zo mu ku bantu abakubiriza abavubuka abali myaka 29 kudda wansi bayingira amagye ga Uganda. Ensi wetulaga katugenda kukowa ebyejjogo gokwata entisi yaffe Uganda n'ogigeraageranya ne Libya gye mwayuwa Somalia gye zonna be bazzenga baziyiwa Sudan gye mwayuwa South Africa gye mwayonoonye mu xenophobia simanyi xenophobia ng'olutugeraageranya naabo statement yo sinnagyekka enennyabwe njagala kusooka mmanyi omanyize n'ebigambo ne statement zino njagala nnyo okwawula gye nagamba eya media eya Washington Post kati njagala oluusi ne mmanyi ani yagambye tulemu oluusi nakutakula mu tulizo watuli awo twogera naye nga waliwo kifule semanya ambasada waagundi yagambye ebanga foreign kyembuuza
ya America n'amawanga kati bosi ngati je batuwadde teri safe kuki kubye balaba bichi anti kyengamba saga tubere open obumenyi bwa mateeka abantu accident enfaje bafaamu accident mobile justice mu kibuga ekikulu then we sivuma bakwanti fere tuvuma naye abo beetaaga oba kukola batya gwe borodi simanyi gwe borodi head why do you temper with us gwe Trump omuntu omumyufu bakite mutu wesonyiwa simanyi baguyita batya brondi head Uganda teri safe eri bannansi ba America bajja bebamanye obulwa n'ekyoyogera gasajja gwe mwe mutugobe ne munsiza mwe n'embase byammwe mu bigale ote tukyagana visa byammwe simanyi ba America kasasiro why don't you go back to your homes right mudde wamwe yogera Uganda nedda Uganda ojja kugisayo video eno bajjayo sibo badde ki tebatujooga tunagitema tugiteeke wala mu bitundutundu waleme tumanyira naawe naffe tuyina obbalaga at least tunagitema tugiteeka gwa China ogwa TikTok baleme tumanyira mwana tu nzola baze gambye nzo mugwa kunga abantu bagende balwanire eggwanga lyabwe nze ndi wano kwa government nekene negamba abazungu bave wano nzo mugwa kokwata nemba tematema abatu yambaki kati mwe nje lwakwa nawe kikulemye okunnyonnyola nze njagala ombulire ensonga gye baviideko Uganda giteekamu ku bizibu bye bayina masaka ze bakola mu Middle East masaka ze bakola mu North Africa esawa zo kibali mukola mu West Africa mu Southern Africa je tukonyeeko wano kibali mukola mu Central Africa Congo. How can you talk about Uganda? Ensi very peaceful bantu bakuba endongo okuva ku macha paka ku macha kyogamba gwegala tukakasa kwegamba tuli mu ggulu tetulina kubeera mu yadde akasese tuse bwe tufuna accident kyogamba kufe tulina beera mu ggulu titize Holland abo blondi head be babenyini aboogera gendo ononye esawa zina America ebizibu bye lulimi nabyo nali njogera kwati abamu tebagala bifiiringo manyi bamwe na mawude mwina topic ezamweze mwagala otambula nazo kati ze nebintu byentero kugamba bali behind the mawulire okimanyi New York is sinking ebbira nga onogamba ebbira olaba kaleero katogo weeyo mbusimanyi amazzi gasalako ebitundu abanga nabo babiina waliyo birabyeko mu mawulire geno ononye bino batumanyira mu South Africa balina silamu simanyi ghetto gononye abantu abasinga okubeera obubi basula ku nguudo abo boolaba batumanyira mu Uganda eri bubi wane Uganda ng'ojjeko kyetugambye ebirumira njagala ombi ekizibu kyekinene kyetukyayina e Uganda mbuulira gendo labe Libya gye boogera era gavumenti nganya Libya naye bakoze byo Benghazi waliyo Tripoli waliyo Sirte Gaddafi gye bamuzaala waliyo ne Zintani very good bonna bali byabwe Sudani bajawulamu bibiri kyokka neya waggulu nayo yayulikamu saidi emu government Dagalo tatuuka saidi endala Burhani tatuuka South Sudan yino Congo mulimu ensinga tebalina na ola mwana Somalia tutugira nyoja ni Somalia fe abali Somalia ate abakuumayo ate tukambodde mutwenkanankana naabo betukwatiriddemu ku mirembe nene munna Uganda alowooza ekintu kino kyola nkikubuuza munywanyi ulaba bayogedde ebitu balina amagezi emmeto abo bakugu basooka kukola research abulengano obukugu bakugu mu interests zaabwe naye si bakugu ku nsonga zaffe bwaba bakugu kyenagamba ennaku zino baba basoma bayonooneka ki abagenda kusomera obwonoonesa okufa kati ongamba otyamba abo bakugu ngweke nnyini nenkubuuza Uganda olabye efaanana Somalia then kati ongamba otyamba Libya emaze emyaka 10 n'emeka actually zonna ze bakoonyeko Somalia yiika 9 naye Burkina Faso naye bagitaddemu naye Burkina Faso kyekyateesezaamu Burkina Faso teyabagoba anti yabagoba development ali mu zikola ewuwe kati otegedde ekimuvunanya kyekyo naye kati fe atubulire ekimuvunanya nga n'abantu be bennyini babuukabuuka ku street zaffe kuno bali mu kulya bicepera abazungu live alone ababa Amerika bookangakanga geno nonye Western world bantu bameka bali wano boogera biki boogera kibbo naye gwe otudde eri busimanya yugwa nze let me warn people company nga abantu wano Senta Msewanda yena akantu keyali kabadde nga akusomesa nti wakye bayita oteekateeka otegedde tiwabawo akantu akalinga incident musikiza omwana naye kumbe gye bujja gina gye bijja okuggwera kati bakimanyira kati America naye ebyo eyinayo simanyi terrorist threat
bombo threat kumbe yegendo tega bomu netu abasajja bayo abalukaida ne bakukuba ne wamma yo buli weleta threat eyo ateka bomu nga kakuba bobe nyini ojo nagamba wano Israeli ne ba intelligence ya amanyi CIA kabulengana intelligence ng'omuwala omuyirani ali mu bavu yezabuvuyiza mu Middle East enkambi azikuba zono na zimala obebuza n'ebintu gye biva intelligence gyo yogereyo nga juze kitebe kya Mossad intelligence gyo yogera nga biri kumwa bera bisabo tusoka tutabula don't confuse us kyengezaako kugamba bana abantu boogera ebintu nga bo bennyini bagenda okukola lulinda kugambira behind the mawulire nti Israeli yagala kuleta Al-Qaeda mu lotalo ejirwanire you remember Al-Qaeda janga masinale erwanira side ya Israeli nenkubuza bulijjo tugamba abantu waliwo nannyini batujju bano essaawa zino ekyo kiragaki ISIS Al-Qaeda ISIL Boko Haram amanga others obinja bulijjo tuga waliwo yaletanga abantu bano kati wenkugambira nti ono abadde nga akulaalika n'akugamba bagenda kuba era ne bakuba nene intelligence ye yama nedda nenkubukale tetufudde kugwe kusigala nenkubuza bo bano baani ba Al-Qaeda bo bana batujju baani bubinja bwa batujju ndozo otegedde kuba gutegera nawe lwakume kasimanyo oli opposition Al-Qaeda bubinja bwaki bubinja bwa America bubinja bwa America kye kiringa nagwe nabuza aba pilot ababbira ku mazzi namugambo obadde ki America ina ne satellite ina simanyi ne intelligence ina ne media zikola ina ki nambu pilot wabbere bubula obo pilot omusajja nabba nti pilot ate bamwa title ya sa ani agaba title ya sa si ebungereza kati ngambo temutabula logically America tebalina batuga bebaagala otuteekako threat eyo beyagala bebaagala otukuba muntu wagalize eyo naffe mutuyike tubenga Libya tubenga Somalia bye muntu wagaliza Abamerika n'abazungu bannamu nemwe mutubulye kiwani sawa zino ekiro ekiringa Libya oba ekiringa Somalia what kubanga President Museveni bwayimirire Kampala byayogera bikola eggulu bikola Malaba bikola Arua ekitali Somalia very good ekitali Libya very good ekitali South Sudan ne Congo wano ekitali Congo ekyewunyisa Libya government ya Tripoli egamba bizinta ne bagamba asinikira kwani ne wane Uganda ani atakola era wezinta nasala agenda Tripoli very good okimanyi owezinta ni akwata omuntu abala ne basirika wano njagala bingo jeko government ya Museveni buliro mala atu awamba omuntu wane Uganda kiriza we know the system ya wano ne authority gwe byoti sasa bakwata abantu nedda totulimba gamba government ekwata abantu totulimba mu Uganda toyiwa Uganda yaffe olinga tugamba waliwo abali eggulu abawamba abantu waliwo abakuba obubomu erira waliwo abakola ebyo totubuze lero nno ni musungu mukambe ko obuyaye era ne super power joyogera ayina byatugamba kabulengana super power Irani yamukunamiza na Odene Abbas Aragichi no Garibav speaker wa parliament nabaganduza kati enseka kasiza go badde muyita super power mbutayira volongoto omwerere kabulengana super power bamunafuiza we ba super power mawulire naye mubikolwa China duke emisinde mu technology nagamba juzi kati ziri kale basomera mu universities zetta mu America kale kyovola abasajja bajjange eno ne batwala ebyaffe ne batuuka eri bakulagamba ati kati bo bayina Katonda naye nga babijjeno transfer of knowledge ekkirizibwa purchase of technology ekkirizibwa zetekigana kuleeta abaana bange China n'obasomesa n'enkomawo Irani bwe yabakwatanga ne basoma mu mawanga agenjo ne baddayo ewaka be basomye ne bagattako bye bamanyi essaawa zino bali bakyalenjingaani tekigana nze munna Uganda genda somera Kenya n'enkomawo ningattako ebyanga ate ebye Uganda wano nenkola ekisingero ga Uganda eyiya bino basomerako ejeneje that's not the issue is who is beating you ani ali mega lulinda kugamba nesimanyi babye kugamba twabikola nakolako behind the mawulire toika twate tunagikola China behind the mawulire ani ali mega ani ali mugezesa ebyokulwanyisa behind Iran China teretere ebizibu kubanga America amulumbe se tuli mukamo ya America mazoko nkugambye omwana ali mukudingisa dingi dola togenda olumbe oli ono super power mwe mawulire that's another issue katunafu Abafirika kale ajje kwa alumbe Kagame alumbe bani Traore wa Burkina Faso baduka Somalia abo nabasobola America okuba ensi yo okuba buli kawanga kuna tekimwetagisa ddaki agende twakoye ebigamba agende tekyamwetagisa ddakika nga bwe yakuba Somalia tekyamwetagisa ddakika nga bwe yakuba Libya tekimwetagisa ddakika nga bwe yayowa Sudani agende abiyuka ne Uganda jaji yuwe kati Uganda udachika nga
temukyalina control kulada system yawo. Who cares? Ne bamala uzito ne tuzaako. 90 minutes atentebe tojitia. Ati ne tuzaako ki? Netanyahu omuto n'afa. Netanyahu omuto buli kimu obijjukira mbimanyi bulungi Israeli yabikola. Kitegeeza nti ate Israeli nekwataganye nani Israeli? Mwana wa America. Israeli ngekwataganye nani? Kati America okufreezinga I think America buli kimu ekyensi ekitambuza. Ebyo gobi. Banga yensi yonna. Ebyo gobi manyi ebyo bibyo. Chovola bali mu America no mu Russia mu lwa Europe badduse balwekunkumula. Oba Middle East gwa maso gakuzibye ze sikitegeera. Ebyo gobi manyi mbu yaddukanye ensi egenda wala mu mukyali ku propaganda wa muzungu mu America na banne. Poko UN negamba simanyi Washington Post yagambye simanyi European Union yagambye kyagamba bani. Ensi zigenda maso zikula gwotuziza mu ebyo byemabega. Choyino manya America enonya relevance. Bino byonna bi statement byekola akola ekishoke yine ebizibu bya abantu batagala kumanya ngwaze ko wali nacho karamite. Kati mu America bayine ekizibu omusana we gujja gubo kya nempira gye motoka negisanu. Chokato obutiti we bujja buba kuba n'omuyaga ne gole bali mwana okufuluma mu mayumba. Bo nature ate bo baziza nacho karamite ate bali bubi. Amataba bwe gajja teweegomba. Musisi bwayita teweegomba. That's one. Two, ani atalaba ntalo zikuta America nga ne economy wakeeka aba bakiikirire kyoka gwe togira aba America mu Europe kye kyajidusa ku Ukraine na udde Germany yagenda kugula sema drone bisatu eziwe Ukraine Germany kati be baalu yodda ababulaya twefeeko munnanga America kye kyajidusayo mu Middle East badde ngangala juice yita simanyi NATO simanyi mujje munyambe friends of America baganye Saudi Arabia we assess behind the news Saudi Arabia bali mukola mu Axis omukago ogwawa munno Saudi Arabia, Iran ne China ne Russia. Bagala bonna babeere wao. Interest bozise setu America kasemala okufuna chefu naawo. Yonge kwate yafunawo kimunywanyi. Yafunawo kimunywanyi kambu. Oba bwera bangate China kijja yatengeteka munyo. Mutalo lwa Ukraine. Yateeka lwakiremerera yo superpower tata. Ogambi yateeka mu nnyondo zakate lwaki wajimerera kuba byakulwanyisa direct kutaba lwaki ate direct nedda sebo kaji kwata bwe ba direct nga yali kuyagikuba Nagasaki ne Hiroshima kale cha Ukraine tukireke then tugende mu Middle East Russia si ya mu Middle East akozeewo kyafunyeyo kibu kyagendayo regime gye yagenda okujjako ya mulema government y'abasajja n'alimo jiwamba akazinga ne kamulema okuwamba akagolomolo kamulemi okutwala emikwano nkulaze gisese tukajiga munnayi mbulira ne wiki ene gye tukuba amabega Yemen yagaddewo nayo omugundi omukutu gwayo Yemen yesigaki oyo Yemen omumanyi naye ati abantu amubagala okwebuzabuza America teyafuga matwale never went for colonialism kyagiruma nnyo myaka gya 5 n'enkaaga ojjukiro yamba Bungereza condition gye yamu sematalo okubiri butugenda kuyamba n'ensi of goes we independence nga ye kimulumu obutafuga matwale bwe tuva mu matwale gonna ge baatanga America ng'egalumu ojjukiro byenagamba hegemony style yayo egatwala indirect na kibuli ne maro galuma America yakizula mbo ate okuddamu ofuga esusu afuga lukalu kuba bali ba colonials baafuganga lukalu ne yagala ofuga ze bayita sea routes amakubo g'okumazzi ojoyina kunyumiza 19 gumu nga batandikidde mu Panama 1910 ne basalamu Colombia ne bajja ku Panama ne batwala Panama Canal Panama simpozi ibagifuula nsi kyali kitundu kya Colombia ne gaano bawo zimba Panama Canal ne baliyingira CIA yali tenafuka CIA ebiseera ebyo ne basiwa abasajja kipoze bagitanga Theodore Roosevelt ne bekalakasa democracy twagala nga be bakola Somaliland Somalia yabalimu okutwala ne bajje waggulu wali ne bajja ka Somaliland kati bagala fuka asiko kaba obuyizo zimbao kati ate waggulu we wali Yemen kati Yemen yeggala wane ga Somalia tulina Somaliland go tulina asito ina byogamba kati Somalia yawe ga afe tuli mchali ku African issues nti yagala wamba sea routes kati ensinde zikimanya toyina gyogenda kuwamba yetema mu Ethiopia ne Eritrea very good ngeyagala okuwambaawo kuba Ethiopia yagirema negenda nakugamba ne the other time yagenda neyagala okulwana ne China ne Russia okuteeka interest ze mu Korean Peninsula ne bamulemesa era n'ayuzaamu Korea n'atwala kana akawaseera akayita kulola kaliko South Korea era n'awamba oti yali agala sea routes abazindi bagenda nga bazikwata kati yensonga kyobuzambu naye Yemen yesiga kinedde kimanyi kati sawa zino ekikola tokyasobola fuga muntu ku lukalu omufugira ku mazzi nosooka omukwata bolozi mu byenfuna Iran yabakwata gundi wali Hormuz tebakayo bokka amafuta
ndigomanya bino kati tebikyaliko mukwate mundu ajja kukola kyayagala gwe manya mukwatirawa ensi nazo zikwatamu ne zisirika ne zigamba tute tubiriiko nina gwe nagamba nti Amerika yeeguya nnyo Africa osinga ffe tweguya Amerika 5 ya wakana ne mubuuza gwe njagala ombe bya bugagga kya Amerika byeyina ebisinga byejjeeno naye ate Amerika ngeetuwa nnyo towunza bantu amuno tabalimba tabba golodiwo dayamandi wo kopawo buli kimu akibbye n'obugagga bo n'abubba n'akuleetera mbu obudagala bwa miliyoni 2 eza dola olwo tabasiruwaza tosiruwaza abantu okategeddaako South Africa baginuna byenkanaki bagiddizaako ki olinga bana bagamba mbu akasite emigaati agiridde n'atuwa obukunkumuka hali emigaati gyaffe n'atuddiriza obukunkumuka kati ng'ongamba mbu ate yatuwadde nze kyemmanyi Africa for Africans singa Africa eba y'Abafirika tujja kukyusa obulamu bwaffe n'ebyo tukyatukimbiza omuzungu agamba bikiwano nosanga ne Munnayuganda ayina amagezi mu mutwe si ayina naye alabakanga ayina amagezi mu mutwe naye agamba nti abanyo bazungu banajja wano kati eggwanga n'ogalaba nno gino emitwe oli ku muzungu gw'okitiza naye gwe abasajja ensi ezikulakulana zima yakojjako kyonziira ziyagala mbuli ensi egi ekulakulana ng'eyina abantu abo naye oli nakikugamba nga si overseas state y'abasajja abo oba kibayita overseas countries gwe ojja kuŋŋamba South Korea kumbe South Korea overseas y'abasajja eyo y'abasajja ongambe Israeli nga nayo overseas y'abasajja ongambe Japan gye basooka okuba nuclear nga nayo overseas y'abasajja Japan nayo overseas y'abasajja yeno nonyamanga there baziyita industrial countries of the west in the east Japan mweri mwezi ezo zebayita they are industrial countries bano ba eastern world ba western world kati njagala ombulire yeewalala gyali ng'ensi ezo zikulaakulana nga teyazifuukira kyonziira naye nkugamba ensi zonna ezikulaakulana zamala kujjako kyenziira ezo kutandikira ku Russia oyo yennyini leeta omu China amanga others nono Iran revolution yekola 79 nga Amini yatufuga essaawa zino abuusa n'ennyonyi akyalenjinga ne gwe muyita super power ffe Uganda tukyalemeddeko ekyo ekyonziira ky'omuzungu tetukola yadde oluwagi lw'eggaali betusomesa ndowooza bye bitalina mulamu anti kyegali wejjeeko ekyonzira buli kimu okikyuse omuntu okutta economy I mean system yo atta n'ebyenjigiriza gwe bagamba Museveni yatta ebyenjigiriza bya Uganda ani yabitta bali abasajja goes education yaffe osoma kusiba butayi bw'abasajja n'otuula mu n'emirimu tolina Museveni lwaga tusikiringa abaana baffe bayigiza ebyaffe eby'omutwe ng'ogamba sikiringi education system y'abano y'abali abasajja be baleeta Papa Lukuta Fauza Sinika Papa kyagambye kye basalawo batuule ziri family ze twayogerako be bannannyini health ebiri byonjuliza mbu bakuwadde eddagala lwaki tonzikiriza kukola virus yange ya Covidex era bakunoonya wonna anti lwaki uzi security eba ya America why waliwo omusajja ayagala okukola eddagala mu Uganda njagala ompa ensonga lwaki saagala tuwulereze byakiyaye nze nagamba siri wakwenyo kati gwe mpa ensonga lwaki batugana okukola eddagala lyaffe ate kimanyi super power yalina okubasalira obulungi ndowooza owulidde ensonga zo mpa nti simanya ati kyegamba omusajja akola eddagala si eba eyingirawo bwe buzibu obwo bwe tubalaga kyeggabe wona ejjako omunyuunyuusi yo Iran esobola okwekolera eddagala lyayo yerikola lwaki yeryeko gyegotolaba nti gwolemeza munyonyo Amerika agamba biki twejjeko omunyuunyuusi mugabe teyabeerawo mu Zimbabwe ye Africa for Africanism muve wano yatambuza eggwanga gwegenda ye Zimbabwe okola ebyoyagala genda onoonye ebikuyuga ebisinga onnyirira halale mwamawulire mutuula eno ye mugasaka osimanye nawe ogasaka ku mitimbagano wakusinzira ku mitimbagano agatambula ku mitimbagano ogasakawa mikutu kijoogoberera oyinza okuba okusinzira ku TikTok ekiwaziwazi ekiri mu kibuga Kampala goyinza okuba naye ge mawulire g'osaka genda bahayiride mawulire olabe ensi bwe zikola administration yazo leka tutabula ebisajja ebizungu nayo balina ebizibu baddeko balina ebizibu byabwe Middle East economy Middle East ebakutte economy yaabwe egwa kyoga ngo tobalanga beekalakaasa mu America just nti omusajja olutalo lwabatuttemu thirdly ku bizibu bya America wano ebadde yakava mu nagwe naga World Cup goza America kirabo bulabo mukwate mmeroli bomanyi heavy deployment gye yakola kumpi kuli kintu anti yekengeera America nga super power yatasobola kuteeka World Cup n'abeeranga kata bwe buzibu bwe mulina mwe mulowoozesa abantu nti tuli bajega bubali bo banjawulo omulinga abagamba mbu oliye Katonda ze kyenjagala okulaga America ayina ebizibu bye
America ina bizibu bye kati mutandiko tujuliza mbu ate yagambye ne bwagamba statement yenze kyobola njagala tugitwalira ite kyole nikwaga tetugifula relevance one mu reality kyenkulazo obwedde wasoose mu reality amazima gali nti naawe kennyini ali wano okimanyi Uganda teringa gye buziba kugamba yo Uganda teringa Somalia teringa Libya teringa Congo very good teringa South Sudan teringa Sudan amanga others kati ekyo tukkiriziganya secondly ng'ojjeeko ekyokunoonya relevance boogere ebizibu bibakwata eno neeri kyenkugambye ze njagala omuwulire in reality balina ki kye batuvunaana balina yala bakube waka Europe yagenda yabaddukako nate eyo noneka Middle East yabatabuseeko balina challenges za simanyi fa Asia China ebyo simanyi Taiwan biki balina ensonga ezikyali n'engwenkubuza gwe relevance lwaki no sentiment ozambwe ina relevance otujoga sinjagala boogera ensonga endala why sire Burundi boy head temutujoga Uganda yaffe ya mirembe abantu bakuba endongo okuva ku macha paka kiro abantu beekwana abantu bali ebichepere Uganda bayina sente zaabwe abayina mpaka guru natuuka nga tewali okujja ko traffic kumuyimiriza ebitambuliso n'ebirala permit yeri nego basanze mu kkubo ne bamubba alabo bana abamanyi bababbi omusimanyi babbi wa banka to abana badde befumba ku makubo nga babba abantu kyoga police bali tebakwata kikulaga the system is there ate ekyama nejinga ebintu byayo kati gokero tano tugadageranye resilience nosanga ne munna Uganda ajiwa omanyi abazungu bagambye nogagatira bannono omuto gwaleta ono bagambye gulabe bagambye ebiri e Uganda ku ground nego sofuna visa ya America sijagala nakugamba segomba kulinnya mu America ne banywanyi benkoleyo kimbulira lwaki nakubuuza lwaki nkima akatwaka amangu olidde oba okimanyi oyo sitaani ze sikyaliyo wange nange sikyaliwe kati ate nnoonyeyo ki temugimpa wamma don't give me your visas mwenna western world sizaagala for what tambeere Uganda neeyagale east west home is the best Museveni yakomadde okgenda eyo mu kisanja ekiweddaawo ndowooza mu 2023 yagenda bakubina ebya presidency ng'omuntu era agenda ng'omuntu anagenda nga president ebya president yaso abalina n'endagalo za Josayiringa n'emirimu gyagenda okukola ne personal bino ebyakiba kibyola bazunga yani ono omuyayi wa Ruto byola bazunga Kenya America kati egina mu ngalo kyenjagala okulaga Uganda ffe tuli mu ngalo za America batwesonyiwe ne president waffe yerolo modo katuga abantu abo batwesonyi tukole eggwanga lyaffe wadde tabyogere ne tumulayinduga mzee wamma gwe tokkitiza nnyo n'abantu lwaki ffe bannansi tukitiza kyekyanfulumya Bobi Wine vawaga tuleetera abazungu batusimanyi bikiketa kena n'abazungu beeri tuli nkulowooza ggwanga biraato tugamba simanyi okulabako kiri mirundi bbiri anti kati mwe kyemugatta omuzungu nga patana oba omuzungu nga munyuunyuusi kyonna nedda ssebo zisaagala kuba munyuunyuusi sejagala abe patana tutuule onu ku mmeeza Gaddafi kye yakubuuza ne Mugabe rest in peace bombi baawumule baakubuuzanga gwe Africa atalina yadde representative mu National Security Council ogamba otya mbu gwe you belong to the organization but the issue is sigwe kunnyuunyunta okwata abangu batwale mu ICJ simanyi Court of Justice ng'ate gwagiddukanya toliimu ku America tebiriimu kyokka yaddukanya ebitongole bya UN kyokka yetesayininga UN charter kiza UN charter tezimukwata kyokka ne zikwata ffe n'abamu abatabyagala gwani yagamba nti tubyagala Gaddafi yabibayuliza n'amaaso Mugabe n'abyogomye bijje wano mugende yamaliriza atya Gaddafi lyesanyu lyammwe nange nakugamba nange nafaane Gaddafi era abazungu ne bajjawo n'afazali tubiyiwa okusinga odditwala nze omubi najja ewanga afazali tufa ffenna naye abazungu naddala Abamerica be bakabaka batukiyiwe kyo kimanyi bulungi naye bingi bibalemye oyiwa 79 Irani kyabalema okuyiwa kati kibalemye okuyiwa gwe kyolina okumanya ensi zirina kutuula ne zifuna uniform goal bwe mumanya ekyokufuna omulabe ne bwajja nga yeefudde kabejja you can resist against that mulabe eire Sirasi teyalwanya gwe tewalusomaako wano adowawo Ethiopia wano Sirasi yakubagana n'omuyitale ng'omuyitale alina n'ennyonyi oyo Mussolini teyalulemere enadduka Ethiopia yekka nga baye balina bugoma mafumu bekweka eri mu nsozi baakuba omu Ethiopia n'afuluma Ethiopia omuyitale n'afuluma Ethiopia awo just unity omyeyi yaveeri n'aleeta amataala genga oba anywedde wali gy'omanyi abazungu obanywa nnyo ebyengo oba yanywa wisikize najja atomera Somalia baamukola batya mu 90 baafulumya oli nga nena bugisi mufungize amagye ga Pakistan ge gamuyamba n'omununula kuba ate go gaali mwali bakomanda ba Pakistan baali boogerezeganya ne bakomanda b'amagye ba Somalia kati ng'oŋŋamba oyo
zetangamba gwe kabaka wokukiwa gwomanyi feto tugera kyakubiriza sagala abantu batisa gwanga lyaffe tunabira mu nkwawa zabo paka dimama tetwefuge olaba gwokera ku macha nowe kati okuze novyo watatawo n'ogenda wanfuga colonialism nonyongera niyo colonialism ate niyo colonialism muvama ate omuzo kyaliwo omulala aleta hegemon aleta ebyempaka gomungereza wanfuga n'ogenda n'okoma n'onkwatira mu kyoga musimanyi bicho n'onkwatira mu Commonwealth era tinekakati kyali ati kyegamba kati nonyangeri gyenjisese tukwa na mu ekyo ate kyaliwo omulala ze muyayagala kuntwala ku kibulisa yininga wano kuki muyayi lwaki tonneesonyiwo nze nagamba ndi tiimu tulawule ndi tiimu Gaddafi twafa ffenna twafa ne Libya nze ndi Bashir wa Sudan twagwa naye nafa ne Patrice Lumumba wa Kongo ze mulimu abasajja gwonoga kati labambo kati gongambe sibano banagamba bano Oluseguno Basanjo bakwata ensine bagitunda yona Nigeria bafa n'amafuta ga bagaita oil gas bisajja bya bagulula ka Jonathan byatunda yensi bano ba Muhammad Buhari sagamba basilirira mafosa ye yali chairman wa kazi union mu 1990 nga muvubuka mbula kalevu beba akwata delegation ya Tesa Nation Mandela mu komera ne batunda South Africa abo basirira amafosa esazo kyobola ne zina phobia tasola na jogerako batunda ya mawanga gawe nzengo nyumiza abo negamba nedda mu 7 asana ideology wabajireta mu 86 zengera gituma mu 7 zimu tujetaga giri branding egene ekola mu revolution paka otuli guka lwaki bo baloza bagenda kujja byoya bebakoze Kenya byoyagala Ruto yataga yali akakwata obuyinza uzadu expire dollar simanyi Africa for oyo golaba ani Ruto nga yakakwata obuyinza yali yenonyeza bizibu very good yatiya yamera fi amaliza kutto omutwegwe n'agutwala igwanga lyabwe naddamu n'alitunda bangambe nti okuyingira mu America tusoko oyingira omazoku wowe olinawo busente bwa euro oba pound oba ki olina okuyingira ngo mazo bokyusa buli mu dollar bote balina forex bureau America yongensi tewali forex bureau ogenda gifuna ate banka zaabwe zina sente zitandikirako siga nti ovudde no ne kati simanyi ka euro konkumi 3 batogende mu banka ero jaddiwa nako bagala sente nene kati n'okuva ngo ina dollar very good nti bo bakimanyi enfuga yaabwe ya dollar bakimanyi sente yaabwe yemu ku economy yaabwe yemu kubitambuze economy yaabwe nze kyenjagala tubeere just omanyi bayita just tetwekubidde let's be just ebyaddala omuzungu bwaba byayogera nga sibya byatusibako mu tufaana nagundi sibi ebiri e Uganda nga ffenna tukimanyi sekenenga naye ayina ebizibu bye issue eno zendoza twali giwadde relevance kyakubiri after mugiwa relevance zendoza tulina kwekwatira wamu ne tutandika okumanya interest z'omuzungu oyo over us tuleme kukuliriza ebyo ebintu byatuteeka nga ate muli eto tutule wake waffe tukimanyi ti naye ekyo tekiriiyo emesinga twali ne MS ne tukuba bafalawo ne tubachambwa twabakuba mwana gwe nawe no deri novimba twakuba kumbe ebyaddala nkuwayiriza nkuteekako n'ekibi olina cheya mnoga naye nedda baga sali nawe olimba then why do tutandika blazing ai mwana America kumbe nedda tuwayiriza tulinga Somalia let's come united fena tujje twegatte wamu tugambe no tutandika condemninga kimu ku kimu tubijjeko zotano wabula kwa gwe yamukuba namuwadde n'erinnya eppya kati Blonde hand omuntu ogwa Burundi alina envirize ziri awo damn your mouth bad nendo za walabye bayita ensi okufuga ensi yonna World Cup yoka yakulaze ekisooka basologana omusambiye n'okuyingira ensi yaabwe ekyokubiri basologana omujozi gwonna gwolese singa gubaako ekintu ngani abikola ekyokusatu basologana celebration yonna gyokola naddala no gyabadde bakolanga olinga kuba masasi n'ebirala basoji ngani agigana America anti mwana kati gwoli ku sitaani okuliriza olaba bannayatta abaana ejjindi natta n'abantu yakemane Eva natta negundi oli mu sitaani okuliriza omusajja gwe tuwatta amatayi yayonoonye World Cup y'abanne gwe gwoli mu kukuliriza super power anti ya World Cup olina oli ku kibi ate kyokuliriza ffe kenyini tusaba abo ekisooka Infantino yennyini yitaawo naawe lekulira ne World Cup gotuke no kyusa amateeka g'abannaga emizannyo ensi nakulagana nanyini Commonwealth yakwata nagambako shooting mu Europe etteeka lya Bungereza ligamba teri mugwira kirizibwa shootingira ku ttaka lya Bungereza kyokka mu Commonwealth ate waliyo gun shooting baba bagenda mu Commonwealth Parliament esooka ntwa neeyisa directive ewummuzaamu ku tteeka liri nakugamba World Cup Russia yateeka World Cup yateekawo ne funds database
eyayanguyirwako naye ng'eyina amateeka agagifuga ate gakyusaamuko katono ku mateeka ga Russia naye nga tekitegeza mbu ate emenye sisitimu ya Russia nti ye America okunyumisiza abantu World Cup yeyina okutula ne designinga favorable system ereme tumanyira nga yaleetawo ebyayo netuuka n'okumanyira abantu nyinza okugamba ebinoloza mbu nywedde visa ya America yasigadde ng'ekyali yakaweerege wadde nga World Cup ate na America agola kwa mwe mumulaba muli mumuwa ne obanga obadde osasudde katugambe tikiti ya World Cup okulaba omupiira visa basobola ogikuwa ebi asobola okukola sente zine yakyankalanyiza omupiira nina bye nakugamba lino obuyingo bya nengamba n'omupiira gwalimu ebyo obuuma munda omupiira era gubadde gwa AI gubadde digitalized kati ng'oŋŋamba ebyo nze nakugamba nina gwe nagamba lwakuba mwana oba oluyinza bino byangenze kakati bwe mba ndi mulalu era nze nina bwe nagaa ku final kwali kunabeerako Mexico na Portugal Portugal yalina owangula World Cup nembagamba okujjako nga America yali Portugal kuwangula nga ku final balina samba ne Mexico nembagamba okujjako nga America ebikyusiza waayita ennaku ezi omuzanyi wa America balina empya ne bamuwa red card ne bagijjawo nembagamba ndooza kati mutegedde ebyo president olina natunula eri oba red card yabadde y'amancoolo ebyo tobinyegako nembagamba America egenda kukyusa World Cup eno era eyinza okumaliza nga yeemu ku batuuse ku quarters yakoma kusatetu raundi obusatetu sijjukana nawe yakoma jukana sibigoberera niyo redense bali bapapa lukuta bananyini tegeka bintu bino nze mbalaba ndozo te kungamba nti ne World Cup wa papa lukuta batula wali ne babala amapensa gweka nyini nkosose ne kasa mpira basose kuleta gwa AI season yene mpira guli mu obadde kuvadinga guli mu AI guli digitalized kuvadinga guli mu AI mpira tango je basamba very good eri digitalized kuvaddi nerwaki anti kyegambye nedda waliwo abalyeri abaditamininga ebintu bino abasajja bano America akere ba Zionists babadde bakyagaliza Argentina abakulembera America kyegambye America yabikyusa kuba bannannyini bali abantu bagamba nedda lisi omukisa tugutwale mu Europe tuguwa Cristiano byawe byakuwongerera Cristiano yabadde alina bannannyini World Cup ba Zionists be babikyusa bino byenkugamba ne bajagaliza ono kumbe ne bannannyini mpira ne bannannyini kino nabo bayina gwa AI ne bagizaayo mu Europe ne bagiwa Spain kale kotegedde ebintu mpira ngulaba abasajja ne besamba ne begaba tebalita omupiira kyokwana nakugamba ne byaligi luli abamu ne bannumba bino simanyi Premier League what have you nigamba that's a devil something era kiddukanyizibwa abo abatalabika bebeetuma lwaki kale mbude Red Devils lwaki gibera misambo miguuni mimyufu Devils myufu Red Cops spelling bakola mirambo Red Cops emirambo ngibina emyego omupiira baguleeta for a design okusoka bavumbula talent bakisajja ne batula wali ne bagukwata ne bagwongera mu bibayita ebinnonogo 1 to pass people's time 2 to make money Premier League yomu ku ligi Bungereza oba UK byebimu kubyesinga ofuna mu sente UK then the rest of the world baba bali kuki ndozo otegedde anti ligi yabali sikayanye the world baba mu bibanda nga balaba era bebogera ku stage ya border nkugamba got number one reason nkugambye lwaki baleeta omupiira to pass people's time batudde bulaye bakunganya obusente bali the rest of the world baba balira dabanno simanyi otegera lwakusatu ngate lero lwakubiri obadde ki byenkunyonyola tonnabitegeera Rotimenti Premier League abasajja bamukola mu sente nenkubuuza the rest of the world baba bali ne wono wenyini waliwo abakola sente Premier League tokimanyi bani abebibanda abamabaala ngaziteekawa omusajja atuula n'akwata copyright ye n'agiguza Star Times eyo laga emipiira DSTV ne DSTV naye n'atundamu share nowa share n'atunda tugenda tutuuka ewaise nga n'oweeki Kampala nga n'oweekibanda ayina osooka n'asasula DSTV oweekibanda okulaga naye ate n'oweekibanda gw'omusasula kitegeeza in always the portion goes back to the nannyini league si bwe kiba naye nenkulaga nti what is the main agenda passing people's time omusanga n'omusajja omukulu ataasomazeeyo aguza akapapula ne peni mbw ali musiba kapapula simanyi gwe tolaba byebyo nga papula gibwofuna okwata otya sente yo n'ogiwayo n'oteeka akapapula mu nsawo ngaotya sente zo n'akapapula okedde kukuba obyanza n'ofuna 5 n'ogenda osibako beti yakyo ebiri oyina ki mu nsawo muyindi nakkuba lyo n'enkya logically ebyo ebipiira babireeta strategically
babiteeka magaga ne babyongera mu betting ne baongera mu ebizanyi bino to pass people's time and to make people idle kagenderere nobeeraawo Man U Arsenal nofuuka simanyi musibi waka wa papula analyst nobeera kweyo tano sanga omuvubuka oza omanyi Man U Arsenal analyst wa mpira nomugamba tuli kuki ani akusasula yeggwe Urajumanya abasajja bakoze sports sende mu sports wa abantu basse system yeggwanga sina buzibu kuba express esamba villa nege bana abantu baleeta ekintu kinene mute mukiraba kiri muno mwana tu ono tababuza kati wenkuvirireko okugamba nti abasajja bateekateeka Spain ne era nabadde nkatandika ngenda kwogera bino byange newe mba mulalu kiri gyendi nze nenkugamba bwe kityo bwe kyalina okuba yalina kuba Spain na Mexico ku final Portugal na Mexico ku final Portugal yalina wangula ekikopo bali bafala bazonist abali mu kulwana kati ne bakikyusa nga bakyagaliza Argentina nayo ne yekikyusa bali abasajja ne bakikyusa ne baganira tukizaayo ne bakitwala mu Europe afazali bakiwadde Spain bakiwadde ba Spain ya wangu kugambye mpira gwa AI kugukana negwonywa biki simanyi wenywa gwo okubwa onywa nywa dawo olaba onywa amazzi n'omwana asomanyi kyo banange nywa naye tegedde kyegamba nti abasajja bintu byali biteeketeeka omupiira gwali gwa AIY wone scenarios ezimu nze simanyi mwana omupiira nga gutambula gutuka ne guloolinga gwokka bwe guti ogwo nga ugenda kwata akatimba ne gukola guti ne gukuba empanyi very good ne bakumpira kipa n'adiving omupiira gujje ne guguka ne guyingira eri mu nsonda mu katimba nina gwe nagamba badde bakole waliwo golo zateebwa mu kiro kimu kwega empiira gyaliwo mu kiro kimu egi kwega nga olugamba olunaku lumu egi kyokka zonna golo zanywa mu dakika ya 86 ebyo biveeko sisobola bivaako olw'ensonga ebyo byebintu ebibuzabuzizza dduniya oli n'atuuka 1 ne bitumalira obudde 2 ne bituttira system nti omusajja asobola okwogera ekirigweroza kyekyaddala kumbe bannaye tuli mu kyetuyita the great deception obulimba obwenkukunala ng'ebimu tulina kubyeyambula lwendijja n'amadiini wali oja nga ebyo bireke ebyamadi kumbe kyeggamba oluwa ebintu bye tulina mu system nga bitumalira budde gwe gyokoma owagira simanyi bakole ebibanda bagenda balabye Man U Arsenal nga tebagezera bavira express teri sente zongamba ze bakola ng'omwana we owa Ondu Baraka ali wali yafa talina yadde ekikumi gwe nonjuliza bali nga bali kukyabwe ate nga bakireta kagenderere atuka n'okulonda agent wa simanyi wa Premier League mu continent yammwe mu Africa mbu yaddukanya Premier League program Africa for Africans olaba World Cup weweddemu n'amaanyi nkera nga muddayo ate nsololekana naawe gwatalaba mipiira lwansonga nagamba lwaki sigiraba sagamba Silvio Berlusconi kyeyakola zonaga nali mpagira Man U eyo Ferguson nali wa Manchester eyo gyolaba nga siina kyesimanyi nga ne history mumanyi bonna antizo mumanyi wenjagala ekintu kigenda ddi ne Bobby Charlton simanyi atandika ddi ebikopo byeyakawangula nga Man U kuva 99 nno ssebo izo zandi wajjo nenjekkaanya nga bafuleesha abalani gigizi nga bavubuka ne bakuba Beckham bavuddemu simanyi bannevo bakaddiye basikozi bakaddiye bakavaako bwakomawo bajonoshe bagenze basenvenga season yeri ya Arsenal unbeaten run oba wagiwulirako oba wagirabako simanyi nze nawagira omupiira nga natandika okuguwagira nga goalkeeper wa Man U bamuyita Peter Schmeichel taata wa Kasper Schmeichel namulabako ennaku ezo omuvubuka goalkeeper mabega naye ne bukya ku makya 2011 abo abasajja ne batta Gaddafi Berlusconi owa Italy n'alyoka agamba tuwummulira mu bintu ng'emipiira oluvannyuma lw'entalo nga mu Iraq Libya natambulirawo enzirayo mu kkaba ne ntandika obisomako maama ngendo lengera abasawo wa That's why they are ready devils balinayo ne wansi biri ne Sadaka altar devils altar wansi w'ebisaawe mu stadium nogamba ebyo mumaze ozenda bazi cult teziri just wano wamma bano ba Ferguson twaga bawangulange amavako bwebati wenda okuddayo soma ku kintu kyabwe nga 5 devil item nadduka emisinde obadde osinzira okuberanga otulaba akawagira bazi olwaleero tugenda kukoma wano baga obudde bwebwo tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume atakumira mpeera blessings